Okay, abalabi baffe xpotv subscribing, commenting era sharing amanya omwanasoda. Abazi ba following story ya Kato twongera gi supplementing ne mama ekifaananyi yakiganye tetumanyi lwaki mama tayaga mukwata. Mama lwaki tawaga kifaananyi? Okay, mama buuza kuba kulaba. Mbalamusizza nnyo bami n'abakyala buli omu awulira oba ndaba. Akuwulira. Ampulira mwebale gye mutuusaako engalo. Mama ofaayo amanya bwe tugoogera. Amanya bampita Nnaalongo Eggayaaza. Ye maama Nnaalongo Eggayaaza abeera ne Kato. Maama, Kato wakabeera n'ebbanga ki? Myaka 6. Musangawo. Musangawo. Kato tasumbuwa munko. Ate asumbuwera ng'omwana w'abeera. Ate embeera ze engeri gyali nti mulema omubeezaawo like omukwatako biki ebyo muyingiza munaaza. Ebyo byonna abyekolera. Asobola okwenaaza. Asobola. Okweyingiza. Kato atugambye yagendako ku ssomero, okuva ku ssomero kyali ki? Ku ssomero twamuggyayo nga muwongo bunafunafu. Atakwasa bulungi. Oli ayinza mukolera kimwe nga mwe kye muyinza olaba? Tonfunayo ka bizinensi. Leka mutuuze ewamu. Tumusanga atambula ku street mwenga abazadde temweraliikira nti ayinza okuba atambula ne bamuyisaamu ebyuma. Byonna tubyeraliikira naye munnange omuntu omukulu ate alaga aba anoonya kasente. Omwana akula awali maama. Era takyalinga bayonka baba myaka 5. Akasente kanoonya akaleetako ewaka. Akasente kiraka akola akamubeezewo ng'omuntu. N'alyako ky'ayagala. Oyo akachipusi n'akeetuusaako. Akasoda n'akeeyiwamu. Ayita nagamba nti ero maama naawe nterekeraayo ko taata nterekeraayo bankuyyeemu ekifi ky'enkoko. Ffe tetulina nnyo buzibu na ssente ze. Mpozi yayinza oleetayo olusikasukaali. Kuba omulanga nga tumaliriza maama. Eri abakuwulira ku nsonga za Kato. Yenna asobola okuyamba Kato oba akwatiddwako byonna tubyebaza bwebaza. Okay, eddoboozi lya maama mulibuulidde. Temufaayo nze kassa mubalabidde. Mwe mba mumanya tuli ye maama abeera ne Kato. So gwe wenna alina ensonga gy'oyagala obbaako paka bw'otuusa entakera njagala tujje ng'ewa Kato nga buli tuzze tulina ekyenjawulo kye tutaddewo mu bulamu bwe paka waka. So abafollowinze story eno mwebale nnyo mwekumire ku expo amanyi omwanasoda abe ayanaye ffenna tubadde Mukama batukumire. xpotv to the world.